Agamba nze guddewo. Bwe sikutereevu kuti nyumba ogigyeko embuzi. Wewe. Wagonya. Wow. Okuzimba kuru ono ambassador wa SB4 Media mu Dubai yeyamiraga SB4 Media guno omwaka nteekwa okuleta full stop mu Dubai. Kumande mugenda ku passport office ojeyo fomu. Yesebo. Kasobera ng'onye nnangamuntu tugenda kubeera nga bwe tukikolako bulungi. Kati omuntu aba talina nnangamuntu. Agamba nze guddewo. Bwe sikutereevu kuti nyumba ogigyeko embuzi. Wewe. si wambuze wagonya. Wagonya. Wow. Ngono osobola okuzimba gwe. Kino kye tuliko kwe kubeera nga okuzimba tukuggyeko embuzi oba bakuyita kuggulawo. Okuggulawo mu butongole. Nga ono olaba president najja natemevuunike. Kati nevuunike tetutaddeko kati tuguddewo. Okay, bulijja mwebuuza omukulu Dani Kizito ali kuki nga mutulubuuza SB4 Dani yalagawa full stop yalagawa leero tuzze okutuuza ku updates n'amawulire ag'essanyu okuva ewa mukulu Dani. Tusinzidde eno tetugenda bagambayo naye nga mutwenga kwanga tunyumya mu mboozi bituyiseemu kubanga essaawa zino tuli mu kuzimba. Weebuuze tuzimba ki? Tuzimba kiyumba kya nkoko, tuzimba lugo lwa nte, ogenda kumanya kiki kye tuzimba. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Sawa bimanyi. Omukulu agenze n'agamba nti ataakulaba mu kayumba ka mobile money. Aleta ebyafaayo. Kituufu wayitayo ko nayo? Nga ndimu nayitamuko nga maliriza okusoma nga netitenkanya embeera kuba natungako ko ku sapatu zino ez'ekikumi nenkubako ku ddagala nengenda ku mobile money nentunda airtime obuno bakusukula kinga babirabako ebyo. Ng'oli mukulu kubanga airtime obwo aba babujjawo ndi mu P4 bukola mukko nga ntetenkanya mbeera munaembeera bulungi. Tuviire omukulu azimbe ffe tumaze okuggyako omukulu tumaze okuggyako embuzi tuguddewo tumaze okuguggulawo tumuleke azimbe ffe tunyumye emboozi zaffe. Eno nyumba sibo yiyo imiriro okwo tesobola awo nange onomponya okutuula kuba pulogulamu zonna zonna zetukoze tubadde tutudde nga butuuzi nga baŋŋamba tulwaki gwe otula nnyo mu ttaka ng'oyina mukulu Dani kati ng'oweekera bulijjo abambuuza lwaki pulogulamu zenkola ne mukulu Dani mbeera ntudde leero tugenda kuba nga tuyimiridde ffenna. Era kyankusaba yogera bitono kwa nky'okuwujja oluyi wano nkwetuukira ogeza okube ngumi bakulondera musingi. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga. Bulijjo mutubuuza mukulu Dani yalagawa full stop ali kuki full stop olina emikwano twakoma eri
twatugenza okugula ennyumba niga muganda wange lindamu olunaku lwaleero tuzuze okukakasa abantu oba okubeera nga tubabuulira kiki kigenda mu maaso mu bulamu bwo oli otya? Ndi busanyufu nnyo sina buzibu okumanya ndi musanyufu olabika embeera n'akamwenyu naye ndi musanyufu nnyo olw'ensonga nfunye amaka gange. Tukusanze ozimba munsanze enzimba materiyo wuuyo buli kimu nkikoze ki kitaddewo naye nenkwebaza olina ekintu kyewaŋŋamba nga tuli ku nnyumba eri noŋŋamba full stop kana omusajja we nasooka omugamba nimugamba kankusasuleko ku ssente wengolemeddeko nga mpulira njagala naye noŋŋamba full stop omanyi kyoba okola oba omusajja agaanye omusasulako guma ennyumba we neeba yo ejja kuba ki tulindemu ekikyo kibeera kikyo ate ebirungi tebigwayo ennyumba bwebanga yo era egenda kubeerawo niwo nawitawo wiiki era ojja gisangawo nga yo esaawa zino babuloka baba batunda kyakulyako wenoba poloti nga wenoba ogifunye ejja kuba ki yo gamaze waŋŋamba nesooka nzigwamu amaanyi neŋŋamba ennyumba eno weneegera naafuna awantu naye Mukama Katonda mwebaza bagamba agumiikiriza awangula bingi kyobola ebiseera bye nali sikubira nnyo simu nembeera awo nendooza oba naawe onyiize nga nze nkunoonyako nga nkulu gy'oli naye ogwayo wenyenye mpola ndikiriya newengwa kati wano mba mumanyi ati n'ennyumba yo naye sokuba ekigwo tozanyisa nnyumba kati bambi nembeera awo sente zange nenzitereka nenoonya mpola mpola Mukama nannyamba nenfuna wano. Tukusanze mu kuzimba ozimba ennyumba nnene nnyo muganda wange enzimbi ekintu nga sigenda kiddamu bali babiri waddamu n'obawulizaako abaawa twali tugenza okugula era bulijjo bakuba esimu bagamba ennyumba yo weeri ne kati ekyaliwo walayi newogenda kati lwaki waliyo papa nga nkugamba to papa ati ganjagala nga ndaba abantu bagamba full stop watulimba biki nga ndaba ebintu biri bwe biti ate nga nze sagala muntu okuŋŋamba mbu ndi muyaye kintu eky'obuyaye kinnuma okuŋŋamba mbu nki ndi muyaye abantu bagamba full stop kyako oli muyaye kyako oli mubbi nze nedda nze ndi muntu ali omulambulukufu era wenakubira esimu nengamba mukama wange natandise okugira ate sakubirawo mbu nafunya poloti sakubirawo mbu nafuna ki saabigana akugambye ntandise okubira era nawulira ng'oyogera nawulira ng'osikkattira ng'olowooza oba nnimba kale mali tosobola kunnimba naye waŋŋamba nasooka ne ŋŋamba kituufu naye nkugamba ŋŋenda kujjayo era nkukubidde esimu ng'okyebase tokwata masimu yaŋŋamba ku luguudo bwe buti ne bwe buti tusaka bawira gye tuli tujja babwira ng'ennyumba tesiko nawe etuuseeka kubanga leero ngenze nekkuya nga nkugamba neŋŋamba kanvuge wanakwatira essimu wonna wenja omusanga naye nga nebaza Katonda kino kyendiko kyamaanyi nnyo biibyo ebisenge 4 eby'abaana 2 ekyange kimu neddiiro ebyabaana ng'ozimbye bangi omusajja tomanya Katonda antegekidde baana batya omukulu owida azimbye ebyabaana ebyo 2 bawala n'omulenzi nakati ffe ng'abagenyi totutereddeko kyaffe bagenyi ssebo taata watwerabidde andi kati gweoba musajja ojja agenda mu ky'omwana omulenzi omukazi wajja wankyali agenda mu kyamuwala mu kya viyoli kati omusajja wajja ajja agenda mu kya vikita oba okitegedde bwemunaaba abanyi nga balabagwa mu ddiiro ddiiro gazi ozimba ennyumba nnene diri lyeddiiro ate kino kisenge kiri kyekyaffe n'amavyoli n'amavyoli waliyo omulala tomanya ayinza okwemamaza naano bayena anajja nange omusajja ono bwenkubuulire kati sookoleka obanga gwe mukazi ng'olaba nti olina woosenvudde osobola okunoba buba mwali amugaana aga nti kati tabaako kazimbye katono ngenda kuzimbira kalina naaweta kikumbi amulimbye kalina agendamu obuzigo obwo kati goloza eyasooka okuzaala omwana vikita kati bwembiri wabeera bwemuli awulira ati agakati senga naguma anti yensonga lwaki nkugambye tetusooka babula gye tuli anti nange sirika bagamba akafe bagamba kye
ninga nebaza mwenna Okyatunnya bisenge kiri kyammwe kiri kyaffe kiri omulenzi njabale tabonna Violi ne Victor buli omu yerondereko ekikye kibagala kibalonda omuwala wanagamba ayagala kino nga Victor atwala kiri shedi makula shedi yino etoyi eri mu kusimibwa bonna ate ne toyi yaffe eyo ejja kubaamu nga kiri omanyi abantu abakolamu oba kitegedde nze n'okulanga ndi musanyufu kuba twatandika mission eno mpola mpola ate negejja katusabe Mukama atusobozesa ate tutuke ku buwanguzi zo buloka weziri nsuubira okuba ne muganda wange tugenda kwongerayoko era enkya ngenda kuyiwa kwa n'omusonyi gugo guwedde buloka 10,000 biri zino kwa bayiwa trip zaalinya tino kwongera kumuntu mpazi bamuyita batyo ono omusenyu gwote wali omusenyu gera nkya ngenda kwongerayo ezo zaali trip 5 ezo musenyu nera cheka tezawera muganda amanyanga zaali zino zaali 2 Lyo muse kaliko bakaita akayinja yali trip emu nyanja yo yali emu zino zaali 2 kaso nina kwongera wenkya tugenda buli lunaku okudda gyendi ginabanziza eri wange gyempangisa abano biwedde kati emirimu gyogirekedde ani emirimu ndinagaka stopingeko kajja emirimu tegigwawo kasimala okufuna wensula kibeere kirya Land Road nayo musibo ngame Land Road kyondabyeko kikoze ki kimala kituliko nebwe okuddawo ne bagamba full stop kati wano kanyeko yange bulungi ngazoyinzi antatera nudo ajja kunkonkona oba nakali akantu kali kotegedde nkasiki assalamu alaykum abazimbi banabbo abajjewa abakola bakukozeko abazimbi nabajjewala sibakuno nazinabo bava wala era we nkubula nawe ojja kutya abankobulireyo banjulirayo abazimbi abo nabajja kiboga bakutegeera oba mwasoma nabo nedda oba ba mukyala nedda sibalinaako kakwate naye oliwe yandaba nga njiwa matiriyo nangamba abazimbi ogenda bajjawa ate nali sibalina nantwala site bebazimba nanga bantu balungi ngenda bakwa era bambi nabawe namba yange kati era nali ndi ku trip eyokubiri nga tuwa buloka omusajja oli awachekiti ali oyo mudugavu yatambula yasoka najja nalaba nambalira najangu nabibala bulungi nemubuza goliwa nangamba bekiboga gye bava ninga sofanzo mulimu ngusimye era nange sinagula batu gunatambula bubi okulaka kyensaba kyokka materiyo mufune buli kaseera ebirenge edduka kusubira omwezi nga guno nyalabaddeyo ngakiwedde nga bankwasa kintu kyange kuleno okusomwezebwa kw'amaanyi tukuletera programu zinga zino gwali eyo oyigemu obulema si buteesobola gwe nga oli eyo ng'omanyi nti ninako obulemu ku bulamu bwo tekikwetegesa kubeera nga teweesobola omukulu nawadde abantu okusomwezebwa kw'amaanyi nnyo bingi byayesemu tubadde tubiraba mubadde mubiraba bulamu bwatubye nabwo okutuuka kati nga nowaali mu myezi bwezi agenda kuba nga afuuse Land Road ati naone kano kagundi akasigaddewo kano so tekayo n'emizigo ng'ebiri n'eri negiba ebiri kijeena ne banga bampaye emitwalo 15 kati mbaze ne Museveni mba musinza obugagga ekituufu oba musinza obugagga nakyo oba nakyo omugagga oli oba omusinga mba omugagga mba mukoze ki mba musinze ate banka ebate mmanyi omuntu ali eyo ng'alina obulemu ku mubiri gwe ng'ali awo yeegayaza amanyidde kusaba busabi kikyosobola omugamba kitu ekyeŋŋamba nga omuntu oliko obulemu mmanyi nga sinababba gamba kino omuntu fe abaliko obulemu nga ffe kati nga mmwe mutumalamu nnyo amaanyi otandika omusekerera bambi agwamu ki amaanyi kati naye awo omusekera naye abanga ataliko mu nsi yeeyisa nagamba nze ndi ntya kati yandibadde naye akola kiri naye agamba ati newe nakola kiri bajja kukola ki kunsekera naye senga wondaba nonzizaamu amaanyi kati nga ozo neebaza nagamba full stop webali kuzimba webali ekyo nziramu ki amaanyi naye bwe nsanga ndiko obulemu
Abantu osanga bane entambuza ebinyobwa ku kkubo. Ate no nga kati kirabe kino. Kati kale nkwata bulungi. Ongambe kino nagwo omulimu gukola mulungi. Nete gukusaana. Niki wabadde osaana kola kiki? Wano wotose bakugambye nabirako mweyattayo. Obadde okimanyi? Sikimanyi. Natonda nabana kuzaali bantu babeererayo. Natonda ko ne kungatto ozitunga. Obadde tokimanyi. Bonna babigambidde wano. Ebyo byonna nze wenkola ekintu kyange. Oba gwoseka oba tosese kiri gye kintu nfulamu kyenja kwati. Kati bambi ng'oliko obulemu towenyoma. Kyonna ky'oba okola kiri nti tobba totta. Bino abalwamu ali agamba akasajja kewalula ono ogulwa ng'olina omuntu gwenjagala okubutwa ono omugula obutwa muwooyo ekyo tukijjemu. Mubamu abalinamu ogwo omutima omubi oli nga gwayagala okutta abantu. Bagamba tugenda tusumulula embuzi ku kyalo gwe weekula n'ogenda osumulula ki embuzi. Ekyo tukijjemu banange tukole. Kubazimbi njagalayo omukulu omu bajje mujje namwe musobola okujja tunyumyamuko n'abakulu n'omukulu ono. Kati bame ekyo omuzimbi buuyo twogerako n'omukulu ono tuyinza abantu bazazisa ku saiti ya muntu nga ng'otulimba kituufu nga nabange gye baleko ssebo Kale mukama wange nawe gye bali. kale ssebo sembera wano mukama watotya tubadde tuyitaayita Yesu. ne tubagwako Kituufu. nga kigambibwa nti ennyumba gye muzimba ya MP wenu. Yesu. MP oyo yani MP obudde buno gwe mwogerako ye mukulu Dani amanyiddwa nga full stop gwe muni mukolera gwe tuli mukolera. ye Era naffe ntwala akakisa kano okumwebaza okutwesiga kuba abazimbi bangi. Ekitongole kyaffe ekyabazimbi kirimu abaana bangi naye bw'aba yatwesize naffe tumwebaza. mulina ekitongole kiramba. Kale kyengamba nti oba abazimbi kyentegeeza nti bangi yabadde asobola obbajji wa mbalala wa ne muno mwennyini mulimu abazimbi naye bw'aba yatuwadde obwesige n'atuyita ne tujja ku mulimu gwe kitegeeza atwagala. Mukwateko mu bugalo. Mukama Ne lero sindakwatako mu magalo so kumpe magalo. gawulidde nasajja. Okay, mwawudde mutenga muzo okwera ku mukulu gwe mumanyi. ekyamazima nze nazze nga simanyi mukulu gwe ngenda kukolera. Era bwe natuuse bwe nawulidde erinnya lya nickname erya full stop nga naliwulirako nga simanyi gwe muntu ki gwe ngenda kukolera naye nga nange ekyamazima mpulira essanyu. Mpaka yagenze okuvaayo. Kituufu nga kyekyasokusa okugira mu bwongo nga omugagga avuddeyo. omugaga avuddeyo bw'oba wawulidde ku nickname omanya nti yeye. Waliwo mulabyeko. Ekyamazima nali mpulira linnya tomusisinkananga. sijja kulimba. Kati ng'olwo omugagga azze osasula lunaku oba osasula wiiki? Si nze oli pazi bamwita yinginiya ye yamanyi. Wasasula yinginiya. Fotona yinginiya yagira naye nogwa amazima bwe yandabye kuva jjo nasose nantunuulira. Kati oli we yaŋŋambye ngule sementi naye wadda mbayitira kubala ngule sementi ki nenda munantunuulira Nga kyekikugira mu bwongo kutunuulira. nze kale nga ndowooza oba kati oba yeewuunya oba kati wano tugenda okukolera Amma kubanga yo yaweddemu amaanyi wedda mulaba kuva jjo kwana basanze oli nga tayogera naye nga ntunuulira naye bannaye kirabika ba muganda we yamutuma gyagule ate nga n'oli aŋŋamba manyi tugenda gula kino tugenda kubala bino nedda munantunuulira. olwo ekyakuyidde mu bwongo. Kati nze kyakijjidde mu bwongo kati nenga kati oba alowooza ki bagamba gwe lugendo zimbira ono oba naye agenda kunkyunga leeta kino ng'amanyi abagagga tonamukyungamu kuba gwe mugagga. aga Katonda mugulu amasana bakukyungamu tuyitereezaawo kola kino. Ekyamazima mukama waffe ono talina kyeyabadde tugamba nti oba mukoze bubi oba wano mutereeze embeera tagirinamu. No, kati ng'omugagga otwa ku site yo olina okulagira abazimbi n'obagamba mugeze kireze senga mu kityami sagala mubeko sementi wange buloka balina okuzibala buli ku makya. ani kati kyengenda kukola kati otandikana ku makya enda kubawo ku site nabe bandese gundi sementi oba nsawo 15 nina okwazirazeewa
naye okuchunga kwa sibimanyi byokuzimba kati ncho kati simanyi oba wacha noba wagolokofu sina kyemmanyi okuleko wa amazi nyamugamba pipe nkaludduka kati obuzibu kulingiza njajiko nangako obukonye bwente pipa ngoje manyega kwamba njalo muri mugutambula speed ngomusanyo ngula kati ngaba ngaba musanyo nguwedo gongula ne kati amazi njako nako pipa bwenti wevugira ngamugamba wa amazi kiri kuki naye wano sina idea amukuru nja kujanga ngambalambulako tujja bawo emirimu emirala kuba kasamukukula obulungi kituufu era naffe twewaddeyo okuba nti omusajja bwaba yatwesize musajja full stop naffe tulina okukola ekintu ekirina otuweesa ate omulimu omulala okay toyanziza nnyo amukulu navuddeyo nga seyanjudde nze seba kya Paulo kiyoola lirya kiyoolere jjajjange sibuka kibogaawo siwala nnyo kiboga gyemavudde ne mujjeno esebo asimba nakawunde ekyo kyavaawo bali baali bedda manya mu balogeyo entweto ate entweto ali wala n'ekiboga era ntweto kati tumubalira mu kyangwanyi tujja kweyongera okukumanya kubaffe tujja buli luvannyuma y'ennaku nga bbiri tujja kujjanga wano okay naffe toyanziza nnyo baluwa sakoleke abekyalo bonna bana basanze bakagenda wedda bamunda tebamulaba temabagambye nti agenda kujja saawa bweziti ajabuzi anayabagaga okay mukulu Dani obanga omaliriza okuzimba tusubireyo kapate maaso eyo kusala ku bisolo mbuzi ndiga kwokya ku nkoko ekyo kibaawo ng'oyingira ennyumba kibaawo kyo kirina okubaawo era kijja kakino nagulayo akabuzi aka mbayite mbagambe SB4 jangu ekintu twakitandika kikoze eki nekinjagala abantu kuŋŋamba buyaye ekyo kinjagala okujjawo mulimu abantu abatuukiranga naga nti nze full stop atandikira okuzimba ninayo obusawo bwange bwa seminti ninayo omusenyu gwange waliwo omukulu akwagala nnyo Mr. Kigoye Dr. Kigoye katebe kano kyammanyi ogenda kalaba ye yaŋŋamba oyo mutabani wange watuukira okuzimba ojja kujjako mu office era tujja kugendayo mu office Mr. Kigoye wabona omukulu yankubirako wayo PDF omuserikale agenda kunyingiza mmaje ngamba full stop mwetaaga watandikira okuzimba mujja kujja ngenda kunoonya namba zaabwe mbakubireko ko anti Jack tweyanziza nnyo atubeereddewo nnyo bana anti Jack ne muganda bamuyita anti Sache bambi bambeereddewo ne mama Fina wonna bona n'abalala amanya aganvudde mu mutwe amafuna kimugambire ddala nti akasente kaffe kali ak'omukolo kali wano twatebereza laga broka naawe laga broka abantu adabagamba mbu mama Fina yakuwa sente n'ozibba laga ebintu manya abantu boogera wano wo twafunyeewo buloka zizo musanyu gweguli mukutandisa okuzimba so abali batubanja omukolo biki twalinda date ne teyalabikako date ebyo bireke laba omukolo soka ne Katonda kinayinza okuba ina kye yateeka okukiseera oba owulira omukazi ogenda n'omwanjula olwaleero n'omusanga wa neighbor n'omusange wa kapere lero mwanje omutwala ku salama ankyana musange wa kapere mu basajja bonna olegezo bangala mukwano gwa sobola okubbako aniki leka nawe gamba babalamu baketi kwawe mukwata abampa mmotoka ne kapere wa mukwata agenda kumpa kikomando okay so kati nengamba kasoke nzimbe ennyumba omukazi ne wagenda ndeka mu nnyumba sifaayo nowaage naki abaana bange bajja taata tuzaawuse nga weebaka ekisenge kikyo oba okitegedde naye omukolo omukazi otwala ebintu n'ebintu nakola ki n'agenda naye kati ate kino nowagenda akindekera oba okitegedde SB4 so nebaza Mukama nzampa obulamu maliriza ekintu kyange kino bonna baali bagamba mu full stop ndi muyaaye nyabibazi be ku mimwa oba okitegedde bagambe oli kasajja kabbi abantu babyogera nayo bya bulijjo mulwamu n'oli n'agamba gwe sente bano bitege ez'embaga bwazirya mama Fina sente zaffe ez'embaga ziri wano
naye wewe zaalaga ziriwa wano ate SB4 nawe abantu abamu bakwogerako full stop sente zo zirya ne baramulekera awo waliwo ene tetujja kugendayo nnyo naye kyogereko kyennuma waliwo omukyalo omu ya contactingako omuntu omu ng'amugamba nti sente bamafuna ziyakuba nazo kujjako bunenzirya munabasonda sente nabazimpa nenzirya kyokka ate bambi nonkubira essimu nga sirina kyemmanyi anti Jack ne nabimbuuza nga sirina oba kitegedde naye kati mama Fina awulira atya nga agamba sente ze bampa mbw ate wazinjijjako mama Fina omusajja ama bonna munna bali abaana bakantu ako sente nazikwata ezaali ez'omukolo ne tuzitereka kati nagenza okulaba ebyembaga tebijja kunnyamba kuzizza wano omusajja mugezi era sanga SB4 sanga nakudyako ebijweteke sanga tafiri ffenna tulina okubeera ffenna kirungi ebintu byaffe biri mu kamera biri mu mikono mituufu eyagamba bajja ne bakugamba mbu simanyi sente naye ate kenakukwatako gwe mukazi babagala kutabula nga kyekino ekintu kyaffe SB4 tukitandisa era twakitandika ffenna bwetubeera ffenna okay muganda wange banna bali eyo balina obulemu ku mubiri gwabwe bakomedian banno kuba waliwo bakomedian nga bakozesa endabika yaabwe okufuuka bakomedian kiki osobola okubagamba nga bakundabika abalina obulemu bonna bali eyo kwezuula gukiki kyoli kwezuula nze abantu abamu tebamanyi emirimu gye nasobola kukola nkugambye emirimu byegisinga ogitegedderedde wano ng'ozze ku site natundako eya time nentundako ku ngato nenkuba eddagala ly'engato n'ogireeta nengidaabiriza ne kati si byendimu naye ogenda weezuula bwezuuzi kuvaayo bami naffe abaliko obulemu twezuule ate okusabiriza era mbalaba mu paaka omwo n'omutwe wange oli emikono gy'emiramu nenga magulu naye kyeŋŋamba oba olina obwongo obw'okukola mbadde nsaba nga osobola okutuukira bakabalaza osobola okufunayo $5,000 n'ogula wuzi mpiso n'otandika okuddabiza kakasa oba oli omuntu alina omutima omulungi tajja kugoba kabalaza netulekerawo osabiriza tudde ku kkubo manyi bagamba kati waliwo nange namba wenyinyuka mu tawuni n'entambula olumu ntambula n'emikwano gyange gimu nenyinyuka leti ngenda bwomu oli nasanga nakuwa 10 obosite simanyi oba bamanyi ensabiriza oba bakuwadde buwi nene nkikwata neneebaza kwasi kimugye mu nsawo akimpadde ku muntobo ya mutima gwe sikoze bwe nti okuleka ng'oli olabwa kati nga gine alaba gine emikono egyange nkoote engatto nga pe yange ebi olunaku nene obulanga muno zifuuyiridde nogamba ku mwana jangu nnyambeko nja kuwayo 3,000 oba 5 oba ngenda kugulira ekyemisana najja nakuyamba ninga gwe emikono gyo giringanga gine SB4 nga jasita amagulu gakutuka banga amagulu mukale gajiramu waki tusabiriza nga emikono girimu amaanyi bali batudde ku nyumba yo tebagisuule bage baveeko ennyumba tegwe rubege abatudde ku musingi gwe musajja yakaze okay nga tumba muganda wange waliwo munno kapere yakoze surprise aba baby shower wagirabyeko anti eno gyendi ate nebiri mu kibuga yakoze surprise baby shower mu kyalo ali rubuto yamukoledde baby shower akabaga akamaanyi sebo akamanyi ennyo erudde mu sente ze mukulu oyo nebuuza muganda wange ngasimulako full stop ngasimulaba why SB4 buli muntu ayinamu entegeera gitutegeeramu ekintu oba yewe yakoze baby shower kirungi nange kati eno gyendi kino kyekyeŋŋamba kakameme eno ye baby shower yange kati eno oba kitegedde nze ntegeera yange kino kyenkoze oba naye kyakoze agende maaso tomusanyukiddeeko nja musanyukidde kubanga agenda kufuna mwana era nawe wanaaba naye nti kyensaba naye kyensaba wanaaba afunye kasente tukole kino ekintu azimbe kubanga kati wawe baby shower jangu mugambire wano jangu mugambe kati agenda kuweza abaana 3 oyo netufune wafuna ku sente mumusaba
tufune aji akole kino songa kola baby shower. Okay. Omukulu badada alina kyagamba. Obadde ogamba ki? Nze bakimbadde saba otukyusizemu mu ndya naddala kana akawunga mama fina abasobola tuko ku matooke kubanga wano omugide mu nsonga zino ensonga zo nziwulidde zirimu eggumba naye ne wano tuli bulungi naye tubulamuko abakulu balukyusizeeko bagwira ku nkoko ku nyama kiki enkoko bajja tuloga baroze Kale ku matooke babijja babinyeebwa naye at least mafina abasobola ettooke kasahara kati ninnyo kuye balaba enkoko baloga nyama ate kati ku nyama kuba kati ennyumba mukolera mugagga tesereebu kati ku kizimbe nga kino nga tugeze olunaku abayima kilo z'ennyama nga 3 mwokyeko omucyomo ku makya mufumbeko waneke sokoleke SB4 olabye abagagga bwe bazimbisa bano abagagga bazimba za arcade olabye ko abazimbi nga bali nyama bijanjalo mama ntula uza oyazimba ku freedom system lwekyo ekyali eyo abakozi baba wakigwe basi musazamu osobola kuba mbizi wagula nyama yayo wagula mbizi namba kyogaba mwali akato kati omukulu abakulu bagala bakyusize mu byendya kawunga mwagala kulya kutoke ebijanjalo kale byo tebirina bizibu naye naawe omwana wa munno omutunulie yemereze eyabakozi mulembe gwa digital analogo yali yadda toyanziza nnyo toyanzige abalabye akatambi kano toyanziza nnyo abasharinze agwe yatusubiza ku nsonga ya mukulu Dani ono nti watandikira tukubireko kasimu tukubira kasimu kafe bami kakwate ate wala katambi yedde tukubidde tukontaktinge tubere nga ate guno omulimu tugutwala mu maaso tutobanga tubalambulako tukome woddi twagala omusingi nga guwedde tujje ngituse ku madirisa tujje kati obanga kuliwa ku Sunday lwadembe okujja ku Sunday kana nja kuba wendi ejja kuba empisizaako enge kwisiza nga guno tena kuyisa kati katwambo njiri waggulu kusande jabe kuyisiza kati tena kuyisa kati tena mpisanza jiri waggulu SB4 wegene nanga njako chiko toja kunkangatisa naye bambi abali bakama bange bafani bange mwina abali bangamba full stop oli muyayi ekyo kyo kati obuyayi bundoza mu bulabi go omukolo tuguveeko tuguvaako ssebo okuweesa omukyala w'ekitibwa ne famire ye tugabe nti bwe tumala ennyumba eno ne tuyingira kyetuzaako omukolo nze nkyala guliko kubanga n'owange nagenda tomanyi ssanyu liri wali eri nze tomanyi aje matooke yakuwa ekkanzu okuva e Dubai n'ekirala omukulu kwe bayita mukalazi Mr. Michael Mukalazi wa Mukalanet Global Service eyakusubiza okutwala e Dubai yaŋŋambye tukole ku bya passport sokoleke tuli mu kirooto yogera mazima obasimanya balina ku online mukubireko kukondabe kulu ono ambassador wa SB4 Media mu Dubai yeyamina gamba SB4 Media guno omwaka nteekwa okuleeta full stop mu Dubai ndikakungamba naawe omukulu wali ojja kugwayo gwe wetiire nekigabo kyongambye ate network yeno wano network weri ndaba yene eri ku i ngeze kugulayo ete mu mukwire direct omukulu yaŋŋambye nti nasubi kasaba kugulayo bwe bateresaawe nankubira naŋŋamba SB4 nasubiza mukulu Dani omwetako e Dubai nambuuza ina passport ne mugamba takiwiranga nako tamanyi na weefaanana takirabanga nako naŋŋamba SB4 ze sente za full stop weziri za passport nambuuza nzikuweereze ddi ne mugamba Mr. Michael lindako kuba full stop ayinza okuba nga ali mu byakuzimba nga teyaleetaaze kujja ne mugamba yaŋŋamba tajja kujjayo eyo tomumanyira amona bino bigambo bye nze njogera anyway ne mugamba nti nja kumubuuza bwe naaba naye nja kukubirako kasimu era tugezeeko tumukubireko kowana eno kangezeeko kumukubirako eno gezeeko okumukubira naŋŋamba tugobe ku bya passport kati tubitandikeko ntya mukubireko tulabe wakwata
ya tour guide nenga gwe wenna ali eyo ye azafollow engombozi yaffe ne mukulu Dani Kizito full stop tozina nagano okuzina nga tukola oba tuyisaamu amaaso ojja kuzina badde nzinaze eno nzimba ate ngamba byagenda gigundi badde ki chance ojja ngogenda wiiki ejja wono osobola okuleka wono nga ngeze Dubai endako nabinyala bigwerumu kitegeera bino biba mu Dubai oyingira buyingiza akawo kataika wano mu nyumba tumukubira kokko bino ye nayitamu era wagamba mbu yekyusiza tasobola kwekyusa oleka sta mesa mukazi kyemumanyiko kasita yeyama aba yeyamye kulu ono ambassador wa SB4 Media mu Dubai yeyamira nga SB4 Media guno omwaka nteekwa okuleta full stop mu Dubai yeyama nagamba ye mukulu Dani kyesobola omukolera kumutikka kujjako wano eki mwezi mwaka eyo eganye tiriiko ate no teri network neka stocho eko genda kugundi kugugo ayonza kuba yono hello Mr. Michael jebalo ko tata jebalo ko wekitibwa ndi wano n'omukulu Dani Kizito full stop oli live ku SB4 Media kati omukulu ono wamusuubiza nonkubirako kasimu nongamba nti wodderamu omusisinkana ojja kumpajugireko kuko naye abantu abali bayinza okuloza siyogera naye sooka otweyanjulire taata Sebo oyogera ne mukalazi Mike wa Mukawunet Global Services Dubai. Olidde. Okay. Eranga ne amakwenda full stop. Yes sebo. Dubai. Yes sebo. Yatangira ku passport yo jibera nga tujikolako. Yes sebo. Kati wuna kuwira ddala abuuza passport tukitandike ddi. Passport gantandika ku Monday. Ainenanga muntu. Oinenanga muddemu. Mukama wange nkulamusiza sebo. Nange kwente sebo. Obulambuli butya omu bw'atyo oli gino n'atagenda nange nsansa okuwuliza tuli mu kintu kale muzeeyi oyine ndanga muntu sabigoba kumande ku passport office uje form yesebo kasobera ngo ine nanga muntu tukira kubera nga bwe kikola ko bulungi kati omuntu aba talina nanga muntu watu ina nanga muntu ne wajiza form boba form wazijuza kigasutegeeza oyina nini namba waliwo namba ebera ku form ezo nanga muntu ezo yesebo bobozi nina sobola okufuna ebbaluwa eyo etusobozesa okubeera nga tufuna bungi eyo nga tufuna passport eyo gwasinga muzeeyi tukola ku bbaluwa etusobola okukozesa gwasinga muzeeyi neka Mr. Mukalazi era tewali tabu kakati ojja yesebo osooka omaleyo taata nti kyangamba nti ebbaluwa eyo ajja gikuwa connecting ku mwami omwali munira kubanga yegenda omusobozesa okufuna passport aganafuna nanga kubanga nini namba eri egenda kubeera nga kweri okay yesebo kati naye kirala wekitabo kirisebo naye kirala eno gye munoonyereza gyabadde yeekwese musanze mu kuzimba akasente ak'omukolo twamusondera munnange yafuna gwafunye ali mu kuzimba ge bawulira amalungi tuli mu kuzimbamu yafuna wafunye ali mu kuzimba yesebo eri yali yakugula netubigeyageyamu tulindamu kati twafunye waffe tusimudde ekizimbe wano
ekyo kyekisingira ddala bannange nange nali nga bannaye okukula ennyumba eri ewedde nga tomanyi naye akaddibwa ddina ki aguze n'abeera kusi amanyi aguze akataka n'ozimbawo ennyumba ye bannange oba osinga ekituufu nnyo ekyo kirungi nnyo 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 era tugenda musikamu seminti ensawo 10 zinakolawo mukulu ddaani wasinga tofukamira full stop afukamira buno bugalo bubu ensawo 10 ezo ngenda ziteka ku simu ya mwami Sebunya ogenda kubeera nga ozifuna nga olunaku olunaba kugwako luno kati kola bwoti ziteekako kati tugende kati tumugule kati tumuleete wano twagala ka seminti nga kaka nnyo enkuba ne bweranga etonnya buli kimu kibeera nga seminti mugumu bulungi sikuzimba bintu ate nga bigenda ne biyiika ye taata tweyanziza nnyo era ka seminti ako nze nkamaze tweyanziza nnyo taata omuwulidde sawa 10 eza seminti okay sinyonyo gwasinze muzeeyi munange neyanza nnyo neyanzege taata okay omuntu ale naye nga sebo nkuligidde Dubai taata byonna tutekako programu ndala yonna ya mwaka guno programu yekagabiyeko kubanga programu endala gyali erina yaggwako eyali eyo ey'emikolo etwagisazaamu etugireke muzeeyi etugireke kati programu gyetulina yeeno yenyini yetu okay nga tukusiibula Mr. Mukalazi abantu b'e Dubai tubatumiddeko nnyo naawe geke nnyini tuwe akagamba akasembayo okubeera ddala mu mukalanenti okuva ddala mu mukalanenti esebo nsanyusa nnyo okubeera nga ndi SB4 Media era nga neeyama okubeera nga tutambula bumu n'amazima n'obwenkanya nga tutambuza abaana okuva mu nsi yonna naddala mu ggwanga lyaffe Uganda okubaleka wano e Dubai okuba ekyeyo tubagira ddala okukulu tubakola ddala ku visa tiketi kubayisa ku kisaawe ate n'ekirala kibatanaba kumanya abantu abasinga obungi tebakyetaaga vaccine kujja tebakyetaaga vaccine kujja okola bukozi covid test za mirundi 2 esooka wali n'eddako ey'entebe ng'oli nyanyonyi ng'ojja Dubai era obanga otwetaaze tukubireko ku kasimu wammanga awo nkasome mukama wange akasimu kwe kali ku screen already kali ku screen already kakati butaka tujja kuba tukwataganya ensonga zonna bulungi nga bwe tweyama okubeera nga tubaweereza SB4 Media Tuggussa Enssonga okay tweyanziza nnyo tweyanzeege oyo nno abadde Mr. Mukalazi owa Mukalanenti Global Service bano nno batwala abaana okufiira ddala wano mu Uganda n'abali ddala bali eyo e Dubai ne babafunira emirimu bafuna ebiyumba nga byosi by'abawalabu by'abazungu omwana n'abeera nga ate akola nga ate yeeyagala nga nakasente ate weekali yeeyama naggambiddewo nti kasita yeeyama aba yeeyama nze mbadde manyi onsudiya nebambi nebaza maama wange nze okunzaala nzaani agenda okulinda naye mama we baba bamwogera kubafukamira ojja ggwayo newengwa nkolera kuyitamu nebaza maama okunzaala santi yali mama sanga siri wano mama neyanza nnyo kyonna kyewankolera kina kyensobola kusasula ne mama nina emikwano gyotamanyi kati SB4 nandi kujjiwa mama sanga wansuula ne bambi neyanza nnyo neyanzeege mama wange Jida Nakalembe neyanza nnyo okunzaala mama wange kuba sina kisobola kuwa nenkwadde sala yokka mukama akumpeera obuwangaazi mbeerewo oba kiri mukama wabampisa onziikeko teri kugenda naye nkyaliwo mama ninange okusanyusa mukama wanaaba mpadde nampa nga sente z'abaana abasajja duula sebo duula obalaba iza pi balaba abakulu omukulu amasokole kwotandikidde okunduwira nga tukyali ku musingi olaba onoogenda ke Dubai eri onoddamu okundabawo ate nga lwaki era gwe nga kugamba SB4 ngudde mu ttoyi jangonji naye Mr. Mukalazi omukulu ono obanga okirowoozaako ekyokugenda nange ndowoozaako kubanga nze nina omukola ki okumubeererawo wadde nga mulinyisa amadala g'ennyonyi tulina okugenda ku kizimbe ekizinga obuwanvu mu nsi yonna mabiiki geeyo talina kuleka ajja kuba olw'ensonga nina omusitula nga wenkasitudde bwe kati nekira kati nonjijaayo nno tonsuula tokyagenze okay SB
SB4 Media Tuggussa Enssonga sharing akatambi kano abakontributinganga ku story zaffe eza mukulu Dani ndoza munabe wetuli basharinga waka waffe abakomentinga tweyanziza nnyo tweyanzege nze muzukulu waka bajja omugeye sebunya tujja banga tudda tulina ya mbozi nga mukulu no akusigira akafananyi engeri agenda okwesamu Dubai tunaya mbozi nga tukubemu plan wagenda okulinnya ennyonyi biki byalowooza bibeera yeeyo biki byalowooza nga ennyonyi eri mu bbanga embozi tujayena ebitobireeta nange nze muzukulu wani simanyi wakabaji wagabunga omubwati Kizito Dani nenga bambi bannange ekintu kyange kyentandise kiikyo yonna bwenna munjala munsanyukire ku mugambe full stop simu yaye. Okay. Toyanziza sharing akatambi kano likinga is a semanda Patrick akoze ku kamera nga bulijjo bela bulungi weraba.